Akulira ebyemirimu n'ensimbi mu maka g'obwa President Jane Baleche adduukiridde abantu abaakosebwa omuliro ne gusaanyawo bizinensi zaabwe mu bitundu by'e Kamwokya okuddamu okubaako kye bakola. Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde, omuliro ogutaategerekeka kwe gwava gwakwata ne gusaanyaawo ennyumba ne bizinensi z'abantu bamufuna mpola mu bitundu by'e Kamwokya mu zooni ya Kisenyi 2. Abatuuze bategeeza nti omuliro gwatandika ssaawa 8 ogw'ekiro nga we baabazuukusiriza gwali gumaze okusaasaana. Justin Ndagire ne Andrew Bukenya abamu ku baafiirwa balambisa ebyaliwo nga balaajanidde buli alina kyalina abadduukirire. Siina kintu kyonna nze ndi empty nga bwe mundaba, siina kye nasigaza. Naye essaawa zino ffenna nga bw'otulaba bwe twayokebwa ebintu. Mu butuufu tusulaawo, tulinga abali mu lumbe, tusulaawo we tubeera. Omuliro ekituufu kiri nti twamanya kwe gwava. Ffe twakeera ekiro ssaawa 8 baatuzuukusa nga batugamba nti omuliro gukutte. Ekituufu kiri nti adduka akadda nnumajja we twakwate kuba olukudduka twadduka buddusi tetwakoma okunona bintu byali munda. Tulina bannaffe abamu nga bo n'ebyabwe byonna bali awo abamu tebalabikako badduka buddusi. Banna omuliro eri yali nnyinke ennene nnyo. Tusaba buyambi mukulu Faizo, taata oli musajja munnange tuyambe tudduukirire. Mu mbeera ey'okukwasizaako abantu bano leero, akulira ebyemirimu n'ensimbi mu maka g'obwa President Jane Baleche asazeewo okudduukirira abantu bano n'obukadde bw'ensimbi 10 okuddamu okusitula bizinensi zaabwe awatali kusosola, ng'obubaka bwe abuyisizza mu mukwanaganya w'enteekateeka ya Youth Wealth Creation, Faizo Ndase. So tuzze okulaba nti tuzzaawo bonna betwali tetuwaddeeko naye betwawa bonna babeere nga baddamu okulaba nti bizinensi zaabwe. Jjukira tudda ku masomero babadde bajjawo fiizi okuweerereza abaana, so kati ssaawa zino we waba nga ate tebakyalina we bajja 10 kiba kibi abaana bajja tuula. So controller n'angamba genda obayambe batandike okukola. Bo abaakosebwa basiimye omukulembeze w'eggwanga olw'okuwulira omulanga gwabwe n'abadduukirira ng'ayita mu ofiisi ya Jane Baleche. Faizo yansanga nga ntuula ku valanda nampa akuuma ak'emberenge nga wenkolera. So nali mbitereka wano wennyini we mulaba we tuyimiridde awajja omuliro. Ku makya we nakeera nga nzize kola nasanga ng'ebintu byonna biyidde, akuuma koona kasaanuuse nga tewali kiriwo. Naye kyonna kyolowoozaako ekikolebwa mu restaurant kibeera mu restaurant kyonna kyasaanawo. Sina kyenzizaako, sina wentandikira. Awo wenva nga nsaba abakulu abatukulina bakulembeze baffe batuyambe tufune we tutandikira tutambuze obulamu. Buli kimu kinali nina mu bulamu n'ekifiira omwo. Documents zonna ID nebifa ebyala ne 2 ekyengato n'ekyengoye. Engato they were 50 pairs nga mazozi waula, ekiwawula engato, ekikuba sabuni ne shampoo byonna ne fridge nga nakagigula. Essaawa zino tukyali mu kunoonyereza kumanya omuliro guno gwava ku ki, naye wabaawo omuntu yenna alina amawulire. Kuba abantu ab'enjawulo bazze boogera nti guyinza obba gwali mugenderere, gayinza obba amasannyalaze, naye ng'abanoonyereze bakyali mu kukola gwabwe ogw'okuba nti no banoonyereza okumanya omuliro guno gwava ku kyekituufu. Era bwe kinaaba kitegeerekese tujja ba tubategeeza. Naye ng'ekyomukisa omulungi twagala okakasa nti tewali n'omu yafiira mu muliro guno. Byachambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo.